akaco k'ebyokulonda kamaliriza okutuusa ebigenda okukozesebwa mu kulonda mu district y'Eyiganga wakati mu bukuumi obw'amaanyi okuva mu bitongole ebikuuma ddembe. Kati bokisi z'obululu eziwerera ddala 323 ze zituusiddwa ku kitebe ky'akaco k'ebyokulonda Eyiganga, era nga abakulembeze okuva mu bibiina eby'enjawulo bayitiddwa okubaawo ng'abajulizi ng'obululu buno bukola ki buteekebwa mu sitowe y'akakiiko k'ebyokulonda erudde Eyiganga. Kati obululu buno bukwasiddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda Eyiganga ye Mase ataho, era ng'ono oluvannyuma agumiza bannayuganda n'abantu b'Eyiganga nti temutya security gye batadde wali ku sitowe wali obululu tewali yadde asobola okulingiza n'akawuka bakakuba. Wagaddewo kuliko ekufula ezimala ate ne poliisi ne deploying heavily armed men bali wano bajja kubukuuma until 13 on the eve of elections to job dispatching bigende mu sub-counties. Oba akange bakampe nonde kati ngalunga zinsiibwa njagala kutiikinga ogwe njagala okutiiki. Ate bwe tuba tuvuddeyo abadde akwatidde ekibiina kya NUP bendera ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kifo ky'obubaka bwa Parliament owa district ey'Isingiro mu kulonda okujja Lilian Kayitesi. Mumanyi kyakoze? Onalangiridde nga bw'asaze eddiiro okukyabulira bw'atyo ne yeesogga ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM ng'esigadde ennaku ntono nnyo okulonda kwa bonna kubeerewo ng'ennaku z'omwezi 14 ate nga nabo bwe balondebwa ababaka ba Parliament. Kaakati Kayitesi era nga y'abadde ssentebe wa NUP mu kitundu ekyo ekya Isingiro asinzidde mu nsinkano ne ssaabakunzi w'ekibiina Mathias Akasamba wali ku kitebe ky'ekibiina mu Kampala n'ategeeza nga bwakooye bwayise obuvuyo mu kibiina kya NUP bwagambye nti buviiriddeko abavubuka bangi mu kitundu kyabwe okusibwanga mu makomera. Ono aweze okunoonyeza munnaye NRM General Yoweri Kaguta Museveni nti bw'ahabulwa obuwagizi mu kitundu kyewaabwe wabula ne yeegaana nti siguliddwa bugulwa okusuulawo NUP. NRM tayina ssente zeekoze ki? Ekyo njagala kibeera kiriya mu mayindi za buli muntu ti kino tukikoze olw'okulaba obutali butuufu President waffe bwe yakoze n'atusuulawo. Basi njagala okubuulira kino nti kino kikoze ku last moment n'abantu bange ne tiimu yange olw'okulaba obutali bumativu. Basi abaana baffe Kanungu ne bamalayo wiiki 2. We were in Kanungu to rescue our team without Kyagulanyi, not even Reusi Rubongoya, not even a support from NUP. Our people suffered. In Western region we have been suffering as candidates to save our people without the party helping us. Gokambuwadde nnyo. Kakati Mathias Kasamba ayaniriza Kayitesi okwegatta kw'NRM. Bw'atyo n'amukwasa ne manifesto. Nyeeno takomyawo n'alumba ne Bobby olw'okufulumya abaana be bweru w'eggwanga wakati mu kulonda okwengedde. Mbadde nsimbula waka ne mpulira nga omukulu alangiridde nti abaana y'abaddusiza mu Uganda. N'awa n'ekizampo nti ne pulezidenti mu Kinanda batwala Sweden. Pulezidenti we yabatwalira Sweden lwali lutalo lwa kuyeekera. Naye kati akalulu ke tugenda okuba nga 14. Abantu bonna bajaguze n'abaana baabwe. Kati ono mukulu ye n'asalawo nti abaana abatutte mu nsi endala. Ekyo kitulaga ki? Awo sijja kwongerako. Kati oyongere n'amawulire amalala. Akwatidde ekibiina kya DP bendera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Nobert Mao. Olunaku olwaleero ataddemu Omutega Nswera ne bannakibiina kya DP ab'enjawulo bwe batyo ne bakiika embuga ku Bulange Mengo. Mao abadde awerekeddwako banna DP ab'enjawulo okubadde Sumaya Muwonge, kubaddeko Charles Gala, Mathias Mulumba n'abalala. Era ng'ono asoose mu mboozi ey'akafubo ne Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Era nga akafubo kano kakulungudde kumpi essaawa nnamba oluvannyuma ono ategeezezza nga bo bwe bakkiririza mu bukulembeze obwesigama ku buweereza era bannayuganda bali ku buweereza ate ekirala bannayuganda balina okumanya ekituufu era eno kyo nakyo bakigoberera nti ate balina n'okubeera nti balaga obwerufu
bagoberera enkola ya federo ate nga kwotadde ne demokrasia. Mao mu kwogera kwe agambye nti Uganda egenze yonooneka olw'ensonga nti bannayuganda bakitwalanga abakyafugibwa abazungu nti kino kyazze okubeera nti munanga akola kyalwanyisa. Abazungu batusanga wano ne batusibira mu lukomera ne bakola boda ne batuyita bannayuganda. Ffe tulowooza nti tulina ekizibu ku foundation kubanga ebitugatta bigenda byonooneka. N'olwekyo tulina okutuula wamu tubeere ne tabamiruka ow'abannayuganda, a national conference oba tabamiruka oba nga bwe wangambye wali Kachoke Madit ey'abannayuganda bonna. Sebo tukanye bupya tusobole okuzimba Uganda ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya. Kachoke Madit akonkakote Kachoke Madit era n'asambaza ebyogerwa nti ye agenda amukola ebigambo nti kimumazeemu nnyo ekitiibwa n'ategeeza nti kaakati mwenna abamulumbagana agenda kutandika basiriikirira busiriikirizi. Bagenda bagamba Norbert Mao akozesa ebigambo ebisongovu, akozesa engero ezivuma. Sebo bampaayiriza mba ndi mu kusomeseza mu ngero naye lwakubanga abantu bemba njogerako oluusi osanga bampalana. Naye nga bw'otubuuliridde ng'omukulembeze nange ngenze nkula sebo sikyatulisa nnyo. Sebo emundu nazizzayo kugombolola nsobole okulembera nga naawe bw'okulembera. Kulaba ngo ekyokulabirako kubanga naawe abakalakata bangi naye sikuwulirangako ng'obanyega ng'otambuza mirimu gyo sebo. Kuva na leero nange ngenda kola fata nyayo nja kusirika kakalabye emirimu gy'ekibiina. Kaakati ye Katikkiro Charles Peter Mayiga wano wasinzidde n'asaba bannabyabufuzi okussa ekitiibwa mu mateeka ag'eggwanga bakomye okunenyaŋŋana. Basebo ne bannyabo mwe bannabyabufuzi mbasaba musse nnyo ekitiibwa mu nkola etambulira mu mateeka kubanga bwe munaabeera mu buyinza nga mulowooza nti Abaganda oba Abakyoli oba Abalango oba Abakiga kye kizibu kyaffe nammwe timujja kutugasa. Naye bwe munaamanya nti enkola etatambulira mu mateeka yeetutawaanya nammwe ne mugitambulizaako obukulembeze bwa DP tujja kukifunamu nnyo. Era ffe tulowooza nti okutebenkeza Uganda kulina kutandikira ku mmwe bannabyabufuzi nga bwe muba mutambuzaamu ebibiina byammwe eb'enjawulo nga DP bwetambuzibwa era bweneetambuza Uganda ngeze mu buyinza. Kaakati era Katikkiro abasabye okusoosowaza nnyo Uganda bave mu kutunuulira obutunuulizi ebyobufuzi kubanga byakaseera buseera. Nsaba bannabyabufuzi bonna mu byonna bye mukola musoosowaze ensi yaffe Uganda. Musoosowaze ensi yaffe Uganda. Musoosowaze abantu naddala aba bulijjo kubanga Uganda ejja kusigalawo okulonda kugenda kugwa mu nnaku 7. Eyo ensonga lwaki tuvumirira obwegundi obusambattuko n'obumenyi bw'amateeka. Tubivumirira kubanga bivaamu okutta abantu abalala babawamba kiro. Ebyo tubivumirira n'obunkenke tubivumirira kubanga Uganda tegenda kukoma nga 14. Uganda egenda kusigalawo. Kale bannabyabufuzi mwenna tubasaba musoosowaze Uganda, musoosowaze omuntu wa bulijjo. Kaakati akulira ekkanisa ya Lutheran Church mu Uganda Bishop Charles Bameka akubiriza bannadini okwewala okwetaba mu byobufuzi obutereevu wabula essira baliteeke ku mulimu ogw'abatumwa ogw'okuluŋŋamya abantu mu by'omwoyo. Kaakati ng'ayogerako eri bannamawulire wali ku ofiisi ze ejjinja, Bishop Bameka agamba nti bannadini bangi ensangi zino bavuddeyo lwatu ne balaga gye bagwa mu byobufuzi ekintu kyagambye nti kiyinza okwawulayawula mu bakkiriza. Ab'amaddiini bwe tuva njagala okukubiriza abakulembeze bannange nti waliwo enjigiriza esinzira mu Bayibuli, enjigiriza etigiriza tusaanye okwawula ebyokulembeze bw'eggwanga n'ensi bye tuyita politics n'ebyekanisa eby'omwoyo. Nti Katonda mu butonde yateekawo obukulembeze bw'ensi mu jukireti Mukama yakuteekawo abakulembera mu nsi Mukama yabalonda nakkiriza nti babeerewo. Ensi abagikulembera basaana okuteekawo obutebenkevu, emirembe na buli muntu okussa mu n'ekitiibwa obutalinyira ddembe lye. Kaakati ate bwe tuvaayo minisitule y'ebyobulamu evuddeyo neetegeeza nga bwetannaba kumanya nsimbi ntuufu zegenda kukozesa okugula eddagala erigema obulwadde obwa COVID-19. Kino nno kiddiridde amawulire ku mitimbagano okuyitiŋŋana nga galaganga nti wadde ng'eggwanga erya Kenya lyabadde liteekateeka okugula eddagala erigema COVID-19 ku $3 zokka, nti yo Uganda yabadde egenda kuligula ku $17 17
Omuwandiisi w'enkalakkalya Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeeza nti wadde baafulumya ekiwandiiko ekiraga ensimbi ze bagenda okusaasaanya ku kugemesa obulwadde buno nti kyokka ensimbi zino zaali nteebereze era nga zaali zitwaliramu ebintu ebirala agamba nga okulitambuza kossa n'okutendeka abantu abagenda okubeera nga bagemebwa. Kakati Atwine era agamba nti nga bayita mu kibiina ekya COVAX mwe bagenda okubanga bayita okugula eddagala lino okugula eddagala lino erigema COVID-19 nti n'okutuuka kati tebannaba kubanga bategeezebwa omuwendo omutuufu gwe beetaaga okuligula. Okuba vaccine bweva ku factory okutuuka lwekutuukako wano ne bakukuba bingi nnyo ebibaawo wakati awo bingi okuva ku freight charges data wano distribution cold chain syringes what abantu bo training ebyo byonna biri mu work plan omu. So si kituufu nti tugenda kugula vaccine ku $17 ekyo tekiriyo. Tewali nsi n'emu n'abo be bakuotinga tewali nsi n'emu emanyi kati nti yeno ye bay kuba bakya negotiating. Fe tuli mabega wa COVID whatever COVAX tulinda COVAX ekomewo etubuulire nti twamaliriza deal bakiriza okutuwa vaccine eno ku ssente bweziti tulyoke tukoleki tupuulinga resources zaffe tugule. Kakati era Dr. Atwine ategezeza nti gavumenti eyina enteekateeka egabira amalwaliro obumu obukebera COVID-19 mu bwangu nga baagala abasawo babweyambisa okukebera abantu bonna abanaagendanga mu malwaliro nga balina omusujja babakebere COVID-19. N'agamba nti balina essuubi nti kino kigenda kukendeeza ku muwendo gw'abasawo abakwatibwa obulwadde buno bwa COVID-19. Era nga tukyali ku nsonga z'ebyobulamu, gavumenti yakugaba obutimba bw'ensiri obukadde 3 eri amayumba akakadde kamu mu emitwalo 2 mu districts okuli Kampala ne Wakiso ng'omukaweefube ow'okumalirawo ddala omusujja gw'ensiri mu ggwanga lyattu Uganda omwaka ogwa 2023 we gunaatuukira. Kati omuwandiisi w'enkalakkalira era mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeeza nti omulimu ogw'okugaba obutimba buno gugenda kutandika n'omulimu ogw'okuwandiisa abantu abaagala obutimba olunaku olw'enkya n'olw'omukaaga. Dr. Atwine agamba nti wadde abantu abakwatibwa omusujja gw'ensiri mu Kampala ne Wakiso gukendedde nga kati bali ekitundu kimu ku buli 100 naye mu kiseera kino abantu 4 buli lunaku bakyafa omusujja gw'ensiri. Kyagambye nti obutimba buno kye kimu ku ebyo bwe kigendereddemu okukomya. So kyetusaba abatuwuliriza nti mujjumbire exercise eno mulabe nti mwewandiisa mulabe mufuna obutimba ate obutimba obwo mubukozese bulungi nga wakafuna obutimba akatimba ako bw'okafuna okateeka ebweru tokasula olunaku olwo lw'okafunye kubanga mubeeramu chemical ne fumes ezimu abala basobola okufuna abalina allergy basobola okufunamu reaction. So kyetaaga akatimba ako n'okateeka ebweru ne kasulayo ogenda okutuuka ku makya nga fumes ezo ziweddemu n'olyoka otandika okukakozesa. Kyetubasaba nti dream yaffe ey'okweeliminatinga malaria nga 2023 tejja kutuuka oba tetujja kutuuka ku target yaffe nga abantu tebakozesa bulungi butimba. Ku nsonga eyo era agambye nti obutimba bw'ensiri buno bugenda kubanga bugabibwa wansi w'omulamu ogugamba weeyambise akatimba k'ensiri era nga wano wasinzidde okusaba abantu okukomya okukozesa obutimba buno obw'ensiri emirimu gye butateekeddwa kukola. Abamu mu butegesa ebyennyanja abalala ne mu bugizisa enkoko. Uganda bannaye